nganze obuvunanyizibwa bwange mukoledde ddala. So sebo omuzanyi yenna ekimutwaza mu club endala buba busongasonga ayinza okugaa nti banzigyeko omujoozi gwange namba 9 gwembadde nyamba kati njagala kangende club eri egenda kugumpa kangende mwambalire. So naye ffe naffe mu byobufuzi tuba n'ebigendererwa, waliwo kyoyagala nekyotakola nekyotayinza kati as a matter of principles. John Paul Mpalanyi Lukwago omubaka wa DP ekyotera singa endagaano ya DP ne NRM oba Mwalimu Mao gye yakola ku lulwe ng'omuntu gy'alemezzaawo mu kibiina singa yaliwo nga sinna saba kaadi ya DP sandigisa. Honorable Mpalanyi ensonga eyo ebadde kiriya waliwo oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nti Honorable Mpalanyi agenda kuyingira mu NUP abala amu bagamba wanoonyeza political mileage nti bw'ogenda mu NUP abantu badde amasannyalaze wagenze ku free phase mukutapingako. Nakyo si kibi nkyali muto nalabe Moses ali ku kitanda etteke naye nakyo si kibi. Of course wabaawo ebintu ebiri personal ng'omuntu. Omuntu bw'omala okuyingira mu buweereza obufaanana bwe buti it becomes a sort of like because we dedicate time tuteekamu obudde tuteekamu ebirowoozo n'okusoma n'okusoma naki nina ababaka benda bakati nga baddayo kusoma kitegeeza beeteekerateekera kwa so nakyo si kibi ne bwe mba noonyeza amasannyalaze nakyo si kibi naye nze ku lwange I believe nti vehicle ey'okutwala relevance yange mu maaso okusigala nga nkyali relevant kubanga nakyo nsobola okubeerawo nga abantu banjagala katugezi nga banjagala era naye nga tebasobola kukwesiga olw'essaati gy'oyambala. So nakyo si kibi naye amasannyalaze si kibi kubanga ate nkyali muto era nkyalina aspirations buweereza. Yes, singa nali saagala siina aspirations za buweereza nandibaddeyo nga nze chairman wa DP ow'ekyalo kubanga ndi munna DP nga ntuula ne mu nkiiko za DP nga omuwagizi wa DP naye nga sisabye buweereza kitegeeza. So si kibi olina bwakyogera nti anoonyeza amasannyalaze ye nago geetaagisa nago era gyo nabadde ekavule saba nakyadde ekavule nabaddeyo president namugambye nti sparks weeziri ate tegatuuka bulungi naye twagala gatuuke bulungi. So nakyo si kibi. Honorable otwageredde mukuumula ina onakubuuliza abamu ku balwanyi ku bantu kisekulo family njala tuligateko n'abamu ku yegebo bobeera nabo kuba luli wali mugatta ng'olina aba NRM bonna nga batambula naawe owa DP. Kakati ekintu kya mukulu wange chairman nga bwe nabadde ngambye nti saagala kupersonalize naye ne nkugamba nti okugaziya ennyo nga family abantu abalala bava mu family eyo bayinza okuwulira nga balyaza amaanyiziddwa okutwalira awamu olw'abantu abatono abakoze okusalawo kwabwe. Kituufu chairman sekula twatambula ffenna era ne wewandabira oba oluusi yannyambako okundaga abantu naye watya ngo bwondaga abantu ne banjagala oyinza okugaa nti banjagala lwakuba bayinza okunjagala nga baali tebandabangako nga bakubulya obuwulizi y'obukulembeze tebabulabangako ate noba nga tokyasobola kubanzijjako kino kyo weekiri kitegeera. So chairman yakola okusalawo ng'omuntu and right ye ebigendererwa bye nga nze bwe nkoze okusalawo ng'omuntu so right ye ebigendererwa bye yalaba nga bigiira ddala mu kukola okusalawo kwe era simunenya simuyinaako kyengiramu kubanga ebyobufuzi bino biri risk ennyo. It is a very risky business nti abamu ku bannabyabufuzi abatalina byakugamba kukolera abantu oba kugamba abantu oba abalemeddwa obuvunaanyizibwa olumu balizootinga ne mukutta bannaabwe bannabyabufuzi ffe tusinga okulya obutwa naye nga bannabyabufuzi bannaffe. So bw'osanga munno ng'obadde naye nga ddala mukwano gwo kubanga waliwo abantu nga baali mikwano gyaffe nga tusobola okuba tutambudde mu motoka babiri ayinza okuba nga yeeyamize n'eddagala erimuziyiza okukwatibwa ne mulya kimu kumbe gwe olya butwa. So eyo yokka risiki naye siina kyennyinza kugamba nti mukwano gange yakola okusalawo kwe era yalaba nti ye vehicle
vehicle yena muyegenda okumutambuza eri mutuuse so sikiinaako obuzibu era siigira naye saagala kiteeka ku family kuba mu family waliyo abamu ng'abantu sekinoomu ate abavaayo ne bakola ki ne balaga nti bakyalina empuliziganya ennungi nange ensonga y'emu bw'oyita abandi badde bakakuyege nze mu byobufuzi byange ekyenjawulo ekiriwo nti abantu bonna abasinga obungi nga baali banninaanyi ng'era osobola okumulabira mu brandi yange manyi yajja atya kuba tewali muntu buli muntu manyi we yajja abamu ku abo baamala kwegayirira nga nagaana abamu baabuukira bubuukizi baabuukira edokota abamu baasanga mmotoka zifudde ku makubo emmotoka ekyamuse kati nga nina omu yatusanga tulina gye tuveeyo kiro ng'amaze endowooza emyezi nga 6 yeegayirira nzijande nga nsigenda kunoonya muntu njagala mesegi yange ereeta omuntu bwe mba nga mesegi yange teriiwo mba siina nsonga lwaki kuba ajja kuntawanyira mu maaso waliyo abo nti nze ajja kunnoonya akati abamu ku abo nina oyo kati ng'oyo yansanga emmotoka ekyamuse nina we tuva zaali mu ssaawa eyo kiro ssaawa zaali mu 6 emmotoka etukyamuseeko emu oyo naye naabuukirira ogenda okuwulira enkerangazi so abantu baba tebabeerayo naye manya ne mwefuzi mulimu okusuubula ewaffe tulina abasuubuzi mu politics waayo bonga sizoni ebyo bo balowooza nti be baleeta era be bajjawo olalibo mpalanyi kwekyo era we mbadde nzija eggulo mukulu wo omusumba w'essaza ly'e Masaka Sereberus Juma mubaka bwe obwamazuukira yabadde agamba abantu nti ebyobufuzi si mudaala abantu mubasaba ssente era ekinjukira nti mbadde mu bibuuzo byange nga abamu abakuvuganya bagamba mwami Mpalanyi nti oli mukodo nnyo togaba nengamba era bagamba wasoma byakubala bitabo ebyo obalirira nnyo nengamba ndi gwagala Bishop Juma nti abantu batukuba mukulu wange message eyo yiseeyo eyo agati waliwo abalonzi mbadde nkyali ku side eno kuba ngambe bakakuyegebo tulina bakakuyege nze bwe nali nzija kubanga nze nali siba nkombi ya bufuzi naye nali mbadde mu buvunaanyizibwa obw'okumanejinga abantu nayagala nnyo okutegeera abantu n'ebigendererwa byabwe abantu abatonotono abambulira ebigendererwa byabwe mu kusooka naddala ebyalimu okubawa abamu nabikolako era be nalaba nga ebigendererwa bye ebyokubawa biyinza okuba waliwo eyansaba ennyumba nemuga nyinza okulema kinene nnyo ekyo nsaba ennyumba naye nyinza okulema ogizimba ate bwe naakuzimbira n'abalala 10 bajja kunsaba bikole bineme so era ye netukolagana era tuli basanyufu ffenna naye kubanga ebigenda kane wabaawo abalala waliwo baali bagunjawo n'ekigambo first 11 newabawo ne ttiimu eyo teyinza kukkuta eyo first 11 babukayo sakaabo bekyotera tebakkuta ne bw'okola otya nze abantu nina bwentu nakyovola sibawa nnyo budde kubanga mmanyi buli omu kyemukoledde benali bonna abo nga bwolaba eyo 11 tewali gwe siina kinali nkoledde ekiri pasoni ekisinga ne bana abalala b'entambula naye tebayinza kukkuta kubanga bo bagufuula mulimu gwabwe nti buli sizoni y'ebyobufuzi bwejja balina okubaako gwe babuukira ate nga mwattu kikola amakulu okuba n'omuntu n'okula naye osobola omufunamu ennyo ng'okuze naye okusinga okulowooza nti buli mupya anajja n'omukwakulako kyomukwakuddeko olwo okola ki so kyobola sibawa nnyo budde abantu baffe abawagizi baffe gye bali ate bagumu nnyo kyobola siigulwangako ttama kubanga nze mbamanya abantu abo first 11 yalinga first 14 kati mbulayo basatu mbulayo bana sofa yali first 13 mbulayo bana mwenda gwakagenda naye nga abo bomba manyi nali mbamanyi kuba ntwala obudde bungi okulowooza okusinga okukola naye sobola okukola ekyo nga ddala kituukiridde okusinga okukola ki okoza so bino ebirala mu perspective ey'abalonzi sagalaga nti abalonzi basaba nze njagala kusooka kyekyo lwaki twetaaga okukyusa gavumenti ya Uganda twetaaga okukyusa enkola y'obuweereza mu Uganda abantu baffe ekibateeka ku pressure nti omubaka wa parliament
omuntu nze bwe ngenda katugambe ennakatoogo ntunuulirwa nga nze gavumenti. Ekinfuula gavumenti nti gavumenti tekyakola buvunaanyizibwa obwayo buli basic. Nti nze nandibadde nnondoola bulondoozi mirimu gavumenti gyekoze kukakasa nti yes twayisa sente bweziti okukola kino kikoleddwa ye oba nedda tekikoleddwa oversight ntefaana bwe tukulondoola gavumenti. Nandibadde nteeka maanyi mu kumanya bizibu bya kitundu kulaba nti mbitwala because kyekyewa kino naye olw'okuba nti kati gavumenti obuvunaanyizibwa bwe twafuna local governments zino local governments ezimu zikola n'eddala ezimu tezikola. Nosanga nti bw'ogenda ku kyalo osanga waliyo borehole yafa emyaka 5 naye nga district efuna sente zirina okuddaabiriza boreholes. Kati bambi omuntu wa bulijjo bw'alaba ku mubaka wa parliament si mu bubi wabula mu ssanyu alaba ndaba kuki aba alabanga ebizibu bye byonna bikoze eki biwedde naye ng'oba oluusi obusobozi bwe tebusobola kumalawo bizibu. Sente omubaka wa parliament zenfuna nfuna omusaala gwa $5,700,000 ogwo gwe musaala gwenfuna. Sente endala zenfuna era ziri attached nti ago mafuta nteekeddwa okutambula nti accommodation waliwo ababaka abatalina mayumba Kampala nga bwe yava Kapela Biongo yajja e Kampala alina kupangisa asasula rent buli mwezi. Abalala bagula amayumba n'amanya nti omusaala gwenfuna mu kifo ky'okubanga kangulemu ennyumba ndyerooni ngule ennyumba nsobole okuba nga sigenda kuba nga mpangisa. So omusaala ogwange wa $5,700,000 tegumala tegusobola kummala kukola ki. Kakati zino sente ezifaananga ennyingi eziri mu mafuta ntambula kati ate ze tukozesa ate okukola ebirala newesanga nti yanditambudde okugenda kati ate nkozeseza ez'amafuta okukola boreholes zenkozeseza ez'amafuta kakati ate nga nina okukola ki kyekireetera abantu abamu obubbi kyekireetera enguzi abantu abamu bebibateeka mu nguzi nti oluvannyuma lwa byonna nti olw'okuba sente zizze nga ziri attached nze mu buyigirize bwange bwe banvumira bagamba lirira nnyo wabula nina discipline nina discipline nti bw'oba ompadde sente nti zagula nnyaanya nze nga audit bw'oba bakuwa sente nigula ennyaanya naye basanga waguze obutungulu ne bwe bubaawo oba wakoze ensobi okitegeera. Kakati ne bino bye tukola ebirala nti kola kuba ffe tukola amakubo ssebo ffe tugula bigoma byamaki ffe tukola kakati n'osanga n'obwetaavu obwa ssekinnoomu nabo bungi abantu baffe baliyo nga balina obwetaavu obwa ssekinnoomu. Kakati waliyo abalala balowoozesa kakati bano abalina sente ze bayoola obuyoozi ze babawa nga zo ekigendererwa kyazo kyakola za byabufuzi abo gwe mulamwa babikola kugenderera kututeeka ku pressure kubanga amanyi gwe tolina wogenda kuzijja naye ffe tulina bubeezi discipline nti tukola ekyo ekiri mu busobozi bwaffe. Bwe mbanga nsobodde okuyambako ne gwennyambye ffe tujjanja sseba abantu tulina basaries ng'ogyeko basaries ezituweebwa institutions mu bwesimbu bwe batulinamu kubanga si buli omuntu bamuwa naye batuwa okusinzira mu bwesimbu bwe batulinamu ng'ogyeko ezo tuweerera abaana. Nina kati abaana mu kyotera bali mu 368 nga kwaba abaana nga 47 bali direct kunze nga si basaries zijjeni ku levels ezenjawulo tujjanjaba tukola ebyobulamu tukola ebintu bingi sebo nkola ensiisira z'ebyobulamu ezo sente ziva ku mafuta teziva bwe mba nkutte ku mafuta kitegeeza tesijja kugendayo kakati nina okubanga ninayo kasoosi bwe mba na savinga bwe mba ninayo akasente kange na savinga oluusi kenkwatako nenga no kankoleyo olusiisira lw'ebyobulamu. Kakati ekyenjawulo kunze ne bana ababaka abalala abali mu busobozi bw'okubba obubbi eggwanga bebawa nti kugenda okole kino twala ezo sente ekyenjawulo nti ye teyetaaga kuba na discipline ye wamusanyula waateka kyova oli asobola okujja ekalizo n'akola omukolo gwa $4,000,000 naye nga waavudde n'atalekawo yadde nga waliwo akakuba akeetaaga ebigoma 2 naye n'ateekawo omukolo gwa $4,000,000 n'atambula n'akuba essimu oluvannyuma nga tewali impact kubanga sente ezo si nkole ate naye kennyini oba oluusi tamanyi ngeri yakikozesaawo so kiki kizibu ekibeerawo naye munne siri mukodo nze ngaba nnyo
nzo mukubasinga okugaba nze mmanyi okugaba neneegaba nange ne mansi n'omutima n'ogutwalira we n'omutima ne bagutwala nze muntu abantu n'otuuka n'ogaba buli kimu ne kiggwaawo okitegeera naye obusobozi abantu baffe balina okumanya nti obusobozi obwaffe ababaka bakyalina ensa opposition abalina ku nsa obusobozi bwaffe buli limited nti yesu oli ayinza okuba nga ayagala nnyo oli najja nga ayagala miliyoni n'omugamba nkubuulire nina 2 n'oli yansabye 2 kankuwe 2 otokwataganyiza okwo kati obusobozi obwaffe olwokuba buli limited tosobola bambi kuwa buli muntu buli kaseera kati bano abalala bo kye bavuga ate mwatu nabo gye bagenda tebabawa nze ripooti nzifuna wabwe bagamba kati gwe ngeri gwe bakyuse ne bamuwayo emitwalo 3 ne bamugamba twagala bakyusayo abantu 300 bakwongera miliyoni atambudde nigi naziweddeko soola kubanga anoonya bambi ate nobasanga nti nkwaga gwebeera awo tambulira era mukujjusa gwebeerayo eri gye wagira ojja kunnyambira eyo kugira mbegawo ali eyo babeerayo bangi kulowooza bonna nga gyebuli babeerayo bangi wasuula emisanvu gyo nga bwe yali aginsuulidde ate ku luno nze ajja kuntegera ampuliriza oli ku impact yaffe mugobulondoozi akawumbi kaffe kuba manyi otula naawe ku Lords Committee oba simanyi abaka parliament namwe mwino gibako enguudo zaffe kikisente kubanga mwina district nene oba waliwo ozibulira sente zaffe ezengo tebo sente nazireeta akawumbi ka sente ffe nga ababaka bava ekyoto district yaffe yakafuna ate sente ezo ffe twazisaba bwe twava mu covid ababaka olwokuba gavumenti yateeka sente ezisinga zagenda nnyo mu excuse y'okuba nti badde bacontaininga covid waliwo laxity mukola amakubo n'ebirala so nga parliament ntuyisa ekiteeso katonda natuyamba gavumenti nekikola ki n'ekikiriza okuwa buli district akawumbi k'essente n'ekyotera kajja era mu buvunaanyizibwa bwange ng'omu ku babaka batuula ku Lords Committee nayisa enguudo ezirina okukolebwa mu constituency yange naye sinze enkola it's eyes off hands off eyes on hands off kakati waliwo abalina sente ezo abazifuna era nze amakubo gange ngamanyi genasuubira getwayisa okukolebwa mu kyotera naye abakulu mpulira bagamba nti bagenda kukola buli kakubo n'akagenda ku luzzi bagenda kukakola ekirungi banaaba bakoze kijja kukola tujja kumanya nti sente zikoze naye bwe zinaaba tezikoze era lipooti zijja kuba zitujja ziwa nti sente zakola nze sikola ng'omubaka wa parliament sisobola nakubira nawa grader kyotera ne mugamba nti waayi grader jangu okolebwa ne bwe mba nina amafuta ssebo bazinnyima bulijjo nze ng'omuntu nawe mbeeramu n'otufuta twange nga nkyamuseemu ne nga akakubo kano situjja kulinda oba naaviirayo eri oba oluusi grader bampe ku grader ntegema sebo ne baga grader nfu ebyo byonna bibeerawo naye bikitta ebitundu byaffe bya bufuzi bibi ebyobufuzi ebibi ebitta ebitundu nze mmanyi akawumbi kajja naye ewange tekannakola naye ekikulu abakulu bagamba basooka ne bagamba nti enkuba nnyingi tebagenda kukola ate omuntu omukugu nga agambye kuba munnange abakulembeze ba district be balina obuyinza ku ba engineers bwe bagamba nti tetusobola kukola amakubo gano kubanga enkuba nnyingi namugamba katulinde enkuba ng'ekendedde ate ogenda okubanga enkuba ekendedde naye bw'owulira nti ekirungi kyamaani wa district atwashuwalinga buli lunaku tebagenda kukola buli kubo n'erigenda ku borehole ekyo kijja kuba kirungi awo sente z'abantu banaaba bazirabyemu omuganyina naye watali ekyo of course naye yajja kubeera accountable ate abalonzi bakimanyi balaba abalonzi tebalina okumanya nti nze nganze omubaka waabwe buvunaanyizibwa bwange nabutuukiriza sente nazireeta nazisaba kuba si chairman si yazisaba gwalinnyo omutinoonyenye nze nasaba sente ng'omubaka wa parliament nantongo ye yasaba sente ng'ombadutaye yasaba sente ng'omubaka wa parliament era ne zijja kawumbi ne kajja kawumbi mpozi ekyannuma twali tugambye nti tukoleko omugga tulina omugga ogugatta kabira ku kakuuto kijonjaawo tugamba ne tukwateko miliyoni oba 2.6 twali tubaze 2.6 kusinziira kwenyine tukoleka wakiri ekintu ekisobozesa abantu ne bagamba nti nedda manyi kakati ministry egenda kukola ministry nereeta budget ya biliyoni oba 1.2 biliyoni miliyoni 200 nga zezeetaagisa
Tugamba okay kasita ziri ebibiri zaffe mu enkaaga zo weziri kuba tezikolanga era abantu be basobola okusaba babakolere kubanga district yeyina ebikola abakugu bayina ebyuma ebiina babakolere ekintu kuba sente weziri so twaziyisa nga tukkiriziganyiriza nti ekikolebwa. Honorable Mpalanyi manyi nti mu lugendo luno olw'emyaka ena wabaawo ebikusomooza zijukira bwe twali mu PDM nga tutambula nalaba abamu ku baali abasajja b'enkwatangabo ate nga basaba mutabani wo Minisita Kasolo tikomawo tukiikirire kifaananyi kiki kyakuwa era abantu abo waddamu nobatuukira nobagamba abaffe buzibu ki bwe situukiriza mu buweereza bwabwe. Tosijjukirayo musajja wange enkwatangabo yasaba abamu ku bawagizi kale katukitwale bwetu abawagizi anti omuntu asobola okubeera omuwagizi w'emisana ng'ekirawagira mulala ng'emisana wano kakati kyovala nti nze Frank sibuubuuka olw'okuba oli akoze kibi kubanga namala googera olinga sekandi nti nze abantu abange bankwatanga buli omu mmanyi we yalinnyira ate era nze nsinga kubanga omutima ogwange gwaggulawo ne guleeta omuntu oyo ne gumukkiriza okubeera naye nakugambye musooka ndi nze ndimukkiriza so neesiga nnyo omukama kyampaddeyo kyasa so naye saalaba kuba natambulako n'omukulu nga muwulidde avuma okukamala atambula avuma kojjaawo nenzija nze kojjaawe mutabani naye abantu ebyobufuzi bitta n'obuwangwa